Inside Story Uganda, real source of political updates. Defense mu parliament kamuyise anyonyole controversial tweets zazateka ku mikutu je who determines nagamba tajja gendayo naye namaliza nga those are clowns, fools. He can't appear before them kubanga abamanyi basiba wa kitaawe ani asalawo that this is a controversial tweet mwe bamoro judges abasalawo nti ene controversial ulira mawanga nga Kenya ani asalawo ngavayo kwemulugunya nkubuuziza Sudan never who decides what constitutes a controversial tweet Kinziramu omanyi wafudde bamoro judges ekirala be bayita ministry be expecting a line minister ndagayo ka close konna ka parliament nti ministry bwe yapyalinga bifaka chikaako CDF ayino kubeerawo kandage nalabye muto wange ani ono omubakani Derek Nyeko Esquiro summoning empologoma Esquiro o summoning General MK comedians kabisa boli maka wa parliament so what ali mukachiko ka parliament so what Esquiro o summoning empologoma ono CDF akizibwo okubuziza ndagayo. But we've seen other CDF before appearing chikirizibwa there. It's optional. Ndagayo bagambye nti no tuyise CDF. Bayise a line minister ate kirungi office ya CDF yabadde represented. Office of the CDF. The deputy CDF yabaddewo. Yabaddewo. Ategera no. Twagala olinga omuntu. Ngani amuyita? Derek Nyeko ne ba member ba committee abala. Akasiruka bogolera enjovu. Omanye enjovu bwe tabeerawo obusolo bwonna bujegezaamu werinnye osamani ngani muhozi kaine rugaba omanyi muhozi kaine rugaba gwe mwe muhozi muwulire nenjagala obeereko naye rujeka kasa muhozi kaine rugaba muwulire hey. Are you just firing a bigger clown? Yes, fools. Yes. Mu parliament yomo mulimu ababaka nga 15 abaqualifying to be MPs. Abamuswano bakumenyerako wano abaqualifying choka but why ita honorables? You think they're honorables? These are honorable members. But no, some of them are certified crooks. Ask me how. Olina nebamu nagama mwagenda ku trip Germany nagenda Entebbe nafuna stamp ya departure nafuna nene langa akomyonga tagenzeyo. You think we don't know them? Nagama nti agenze ku trip Germany yana ku 15 nagenda Entebbe nakupira mu stamp ya departure ne arrive nga akomyeyo. We know them. We call them honorables nga olumbe tuita ba reverend ba pastor. Naga posts za jeno zitadde gwanga lya fe matiga bowulire ekiwandiiko kya Sudan n'owulira the other day Museveni yetondera Kenya n'owulira agenda kusalako Bobi Wine omutwe n'owulira kati ekisooka muhozi yabagamba nti atwala tweets ze seriously yaba akubalwalirwe kati goloza babitegeeza nti agenda kusalako omuntu obulago abatabitegeeza abaye kubira lwalirwe tebabadde bagala abannyonnyole ndi mbansaaga mu busaazi bamunoonye gwe ulira Nalongo bwava mu loogi nga awonyera embeera toyingira loogi njidda Nalongo eyazaala abalongo bwava mu loogi nga awonyera virgin toyingira loogi mumanyi muhozi kandi rugaba mbwe njala tugendeko naawe naye omulabe okay wali obusikwiro obu sikwire samoninga empologoma Tichibanga ono ani ono amuvuka yani omubaka oyo Honorable Derek Nyeko atuba nze lwakuba nti amateeka much in the east parliament waliwo etteeka erigikizo kusamoninga ontegerano nange basobola eyo nsobola okugenda nenye konza mpita nze obanze nyeko tasobola kumpita anti ne bamba bakachiko bakiriziganyiza naye nti banne babafumula bagenda okujja nga bakomyewo naye nze nkugambye will General Muhoozi go there because chewunyisa bamugambye ajedi lero sawa 3 owulizayo na ye kyensembye okuwulira mbadde nyo nombaka Nyeko nga sinda jewano ndi bafunye communication okuva minister ndero cabinet bajja kuba tebajja kusobola nencha bajja kugendayo abachi Muhoozi atula mu cabinet
ate ne minister ino okujirako olabanze mbaka tansa morning hard. So in 2019 I announced that I was running for president. Now under General Museveni's Uganda, that means three things. It either means prison or being forced into exile or death. Prison, exile or death? Besigye aliwa. Prison. Si maximum upper prison. Kyagulanyi ali Dubai yagenze kola concert. Omusiru walira ddala omugezi tegeera. Omuntu wano eyali willing okukola ekintu kyonna okujjako President Museveni ye Dr. Kizza Besigye. There are two people. General Yoweri Museveni is willing to do anything to defend his presidency. Dr. Besigye is also willing to do anything to remove President Museveni from the presidency. Sibe kiri? Besigye ali mu apa prison musibe Kyagulanyi ali Dubai yagenze kola concert. Kati olinga akugamba mbu is removing a dictator. Ffe mu Buganda mwe twakulira ng'omuntu ne bwe batomwagala bw'afiirwa temulima. Sibe kiri? Ongamba otya nti Dr. Kizza Besigye ali mu komera apa prison gwoli Dubai okola concert. Kati bambi ba full soldiers. Mwe baita ba full soldiers, baita full soldiers. Full soldiers. Yeah. Babita full. Obusiru. Tayali genze Dubai Bobi Wine. Yagenze ne Kapere n'abalala bali Dubai. Bakola ki? Nziramu. Abadde ekivulu. Ndagaye ekifaananyi kya Museveni kimu nga bali mu nsiko nga bali mu kivulu. Ndagaye ekifaananyi kya Mandela kimu, ndagaye ekya Nyerere, ndagaye Samora Machel. Bino byonna tubyogera. Mu abaana abato abampuliriza 2026 genda olondenga gw'oyagala tewe involving yourself mu fujjo. Akugambi wano, you either go to prison or you in exile or you're dead. Aliwa. Kubina ebisatu buuza agwawa. Kukubina ebisatu Besigye. Sorry, Kyagulanyi byagambye agwa mu kiriwa. Si mufu mulamu. Ya flying first class Kapere. Tali mu komera. Flying first class business class. Tali mu exile. Tali mu exile. Akomawo. Alizo kwa yakomyewo. Besigye ali mu komera apa prison. Wano mu Uganda Besigye talidda. Besigye alinganga Bob Marley talidda. Besigye alinganga Michael Jackson talidda. Bob Marley alinganga Pere. Ani? Besigye alinganga Pere. Bano ba comedians bano ba kadingo. Mwekolerere mupaka sete mwetaba mu kintu kyonna kyakola fujjo. Kino nkibagamba. Museveni wabasobola okudefeatinga 21 rebel groups. Ale mwatya bano ba comedians. Ontege. Museveni wabasobola okusanitizinga Somalia, South Sudan, Eastern Congo, Central African Republic. Ale mwatya nakulabye. Kamwocha, Magere. Ale mwatya. Omuntu agaya amachupa atole tebogoya. Omuntu abuse ebiswa atole tenkulukuku. Omuntu auze na crossinga Indian Ocean atole tekatonga. Bano bakadingo nze mbabulidde nze Frank Gashumba sogera kyo yagala kuulira nkubulya kyo yagala kuulira naye nga ge mazima kubanga ffe twakuzibwanga tulya emmere eri organic critical thinkers siza olumu ebyuma byekyanga wano ntandika late mutusonyiwe. Yes. Well, tukoniriza kulika weekend number twasemba kuba fenna simanyi eggwanga likutambulidde etya n'obulamu. Ekigambo ekyo kikozesa nnyo nti kulika weekend. Nze siri muntu wa weekend. Nze siri muntu wa gomoka. Actually nze obulamu bwensinga okwagala njala nnyo obulamu buli quiet. Njala nnyo ebiri quiet. Nimpozi kulisa abagomose abadde mu mezenwa Ruby ebifulalira mu sente mu Kampala ebiri official kati mu Uganda biri bibiri. Abasula bali sente. Ne wiche wedde emberedde mbi nnyo yamenye rekodi mu bulamu bwange nasuze ku nyimbe 3 ku bantu abenjawulo. Walo mukwano gwange Ruth akola ne National Housing yafiirwa maama we. Twamusabira entu muzike bunamwa I think on Wednesday. Sister wange mukwano gwange nnyo
Anet nafa nitumusabira ku Thursday wano ku St Charles Lwanga Church Ntinda gwe gwasoose okugenda mu church eno. Sinnaba kulaba church mu Uganda. Church sinene nnyo. Church ntono ne it's amazing, it's beautiful. Era singa mbadde embeera side zeno Ntinda nali badde nsabiranga awo. Church nyonjo nnyo. Bannantinda mwenna abaliranye eri eno wendi abazimba church eno Mukama abaddizeewo. Nammwe abakatoliki abali across the country ng'olina plan y'okuzimba church ne finishing mujje ku St Charles Lwanga Ntinda. Okay. Ka church nyonjo nnyo. Ne tusabira sister waffe Anet naziikibwa e Bushenyi. Twabadde tuli awo maama waffe mukyala w'omugenzi Dr. Higiro Semajege ne kansa n'amutta. Ku Saturday ne tusiba mu church ne tubeera ne mulumbe. Era mama waffe yagenda kuziikibwa leero erw'emiyaga Sembabule. So it was a terrible week. Nenga kikulaga nti ye cancer successfully atusobola kakati. Cancer afuse cancer. Abantu batugamba nti cancer ava ku bintu byanjawulo nnyo n'ebisinga biki bye tulya. Mwegendereze nnyo ebintu bye tulya. Kati tulya ddagala. Nze we nakulira sawulira ko mbu bajjanja gwensonyiwa. Sawulira ko nti bajjanja b'embizi, mbu embizi ziwala omusujja ne bazikuba empiso. It was sikiwulirangako. We twakulira e Masaka sawulira ko mbu no bajjanja b'embuzi. Ne kakati ffe ku faamu bajjanja b'ente n'embuzi balina ozijjanjaba. We nakulira salabako nti amalagala ga lumonde munago bagafuuyira. Obusaanyi. Kakati bagafuuyira. Ffe twakulira ebintu ebyali so abnormal kati bifuuse eki. Alaba ne Kasoli katumufuuyira. Edda kitufu nga bw'oyogedde. Kasoli twasimbanga busimbi n'akula ne tulya. Ne kati muyinza okumufuuyira eddagala. Ekirala nga Kasoli wedda njukira mami oyo nga ku season eno bwasimba Kasoli ng'alekawo ensigo gy'anaakozesa in the next season. But I hear kati Kasoli w'ennaku zino bw'omukungula ate toyinza kuddamu musimba next season. Okula buguzi nsigo ndala. So mwegendereze nnyo kansa afuuse kansa. Ate ekirala mbagamba temutya genda kwekebeza. Mugenda weekebeze nga bukyali. Studies ziraga nti bantu bangi abavakaminze kansa olw'okuba bamutegeera nga bukyali. It's very unfortunate okutegeera kansa nga ali mu level 3 or 4 obeera ogenze. Kansa simanyi nawe weebuuzanga bwe neebuuza kizibu kivuddewo abantu bafa kansa. Emmere gye tuli ebintu ebisinga kati tukyalya bintu biri organic. Let me give you an example. Bajjanja b'ente ku ssaawa 12 ekawungeezi ne bakama amata abantu ne tuganywa. Ente zijjanjabiddwa ku ssaawa 11 kawungeezi ku 12 ne zikama abantu ne banywa amata. Obwo bulwadde already. Onyudde eddagala lye. Yes. Ddagala lyennyini. Ddagala lyennyini eriwedde emirimu. Enkoko zino bazikuba eddagala ku ssaawa 4 ku 5 ne bazireeta Nakasero ne tulya. Nyina mukwano gwange yali exportinga nnyanya ng'azitwala Belgium. Nti Belgium eyo ku kisaawe buli nnyanya ze mutwala bakola random sampling. Ne buli nnyanya nga zitestinga positive ku ddagala. Era ne bazibaninga. Nga zirimu eddagala. Kakati abasajja b'e Belgium ne picking interest in Uganda ne bajja Uganda okulambula abalimi. They were shocked. Nti eddagala erifuuyira ennyanya lya bika 3. Ekisooka erifuuyizibwa mu Uganda baalijjadda ku international market. Ne lye tukyafuuyiza. Lye tulya. Bakuga nti ennyanya bwe bayakava mu ttaka eddagala lyogifuuyiza lya njawulo nnyo n'ennyanya ng'etaddeko ennyanya. Nti ate lyogifuuyiza nga ennyanya zengedde lya njawulo. Kati ffe tufuuyiza ekika eki. Mu abampuliza ku Radio 4 ne Radio 7 njagala mujje mugende ng'omuntu atunda ennyanya ezengedde zibeera za white nga zonna zijjudde eddagala. Kituufu nnyo. Obwo butwa. Era ne batugamba nti bw'oba yala okureducinga ku butwa obwo obugira mu nnyanya. Ennyanya ze munaali enkeera, tomato ze munaali enkeera, omukyala wawaka oba maidi wawaka azisuze mu kataasa oba mu kasepiki ng'ataddemu chako. Tikubanga chako enuunamu obuki obutwa. Ekenenula. Yes. Obutwa ne buvaamu. Ne buvaamu. So chances z'okuwangala nga bakitaffe sikirabawo. Twafadda then. Mutegera ndowooza. Because kyoyogedde kituufu osanga ennyanya nga za white eddagala liri kuli. Mutegera ndowooza. Emiyembe ffe twakulanga tuli emiyembe gikoona. Kagogwa
walo sejembe ne kakati jona GMOs bikolerere. Yes. So cancer ku speed kwaddukira. Government ya Uganda mu kintu kyerina okutandikako nakyo massive sensitization n'okugulawo referral hospitals like 4. We need 4 regional hospitals okusavinga rate abantu kwe balwalire ennaku zino. Nekyo abana Uganda bali reckless mu bye balya. We extremely reckless. Tetufaayo tulya buli. Nosanga omuntu atembeya obuseera mu bucupa n'onywa. Tomanyi gye yabufu, tomanyi nti oba afumba amazzi. Nze kungu kino nkyogera nga ntya Katonda. Nze juice munywa waka ne cafe Javas. For one reason, ewaka manyi omuwala nyamba ku mirimo obuyonjo bwayina. Ne wano beera osanga omuntu atembeya obutundo bw'okunywa ng'enjala ze zino zijjudde ettaka nga bw'ozisimba mu kasooli amera ne atembeya yakamudde yatadde ebyala bye ebijjudde ettaka taka oba n'ebirala taka ng'olusu olumuvaamu lwokka bw'oluteeka mu kacupa ofuira naakulabye kasubi buli kiwuka ne kifa. Tubeere very serious mu bino ebintu ebisinga. Ffe tulya buli. Yes, waliwo dokita yaŋŋamba bakizuula nga ne buto yennyini omanyi nti wano basikisa chapati ezo bakisikisa oil wa transformer. Oil wa transformer. Chapati ze tulya. Yes, mbu oil wa transformer mbu akajiiko kamu kayinza okusiika chapati 5. Oil wa transformer yasika chapati ze mulya ku makubo. Obuzibu buli mbu akekereza. Tulina okubeera abeegendereza ennyo nga gye nkomeza. Transformer n'olya kichapati nenga oil olya wa transformer mbuulira onaawona otya bikansa. Kaakati n'ekira n'amalwaliro nakunyumiza story ya mami wange yaŋŋamba ti ali wakali ti bamuzuddemu alina typhoid ne mugamba mami typhoid wamugjewo jangu e Kampala najje e Kampala jukira atandise eddagala iyo typhoid ne mutwale wa doctor nakwagala an amazing doctor naŋŋamba gwe mama sijja nakukebera toyina typhoid. Naŋŋamba genda mu laboratory yonna be banakebera ngo ina typhoid nva mu busawo. Mami ni tumutwala mu laboratory 2 zonna nga ali negative. Naye Masaka bali bamuwadde ekutya y'empeke. Amire. Butwa bwere. Chovola mbagamba mu abampuliriza muleke okwekuba enjawulo. Oba osobola okunywa omwenge n'okeesa n'okwata essimu ya $5,000,000. Kiki ekikugaana okugenda ne bakebera mu laboratories 2 bakonfaminga ekikutawaanya. You get it? We end up treating him. Yes. Yetayina. Toyina bulwadde obwo. Mami bali bamuwadde medication ya typhoid nenga tamuyina. Kati olweddaga likola ki mu mubiri. Kakati mami bwafa mu abasiraamu nga mugamba Allah bwageze fa abakatoliki amaze emirimu gye nga kyoma n'olima mbu fuba eggulu ly'empeera nga mwongerako nakano mbu abadde mukyala wa mpisa nnyo mbu ajoyininze bamalayika mu ggulu. No way. Nze mbirivinga 7 out of 10 Ugandans bafa tebatuuse kufa n'enzijanjaba. Nakugamba mikwano gyange ba dokita ku buli bantu 10 abagende Kenya for further management 7-8 baba babateeka kulongo medication. Dagala cham. Pharmacy zino ze mulaba ebidagala byonna ebisinga biri mu bifu. Laboratories zino amateeka gakugama every after 6 months laboratories zino zino keberebwa balabe bazikebera ddi. Wajitegeera. So mulina okubeera beegendereza wawa oli emmere. Nze gashumanyiza okulwala typhoid nga mujjawa. Tekiriyo. Neggwe n'ogenda ku mukolo mukwanjula mu mbaga buli kye baleeta okulya olya buli ezo saladi zinze sizirya. Tolya salad. Sizirya. Simanyi yazikoze. Kutegeera ndowooza. Tolya salads. Sizirya. Simanyi yazikoze. Neggwe ku mikolo mukwanjula buli kye baleese okiridde. Nebyotamanyi tomanyi yabifumbye bijuise ebiri awe ebifaanananga akusavinga avaamu olusulu okkano. It's a turn off. You get it? Nze kankuli nze gola basaagala soda simwagala ne bwe mbeera ku mukolo ne mpulira ng'ennyonta ennuma waakiri nsaba soda olumala omunywa nenywa ecupa z'amazzi 2 ne zidaliyutinga soda oli. You get it? Bannayuganda bali reckless. Bali extremely reckless. Be basanga bye balya buli kimu kyonna. Tomanya afumbye. Avaamu olusu. Oba ye. Nosanga omuwala atembeya amazzi n'oganywa. Atembeya obuseera n'obunywa. Katayagala bantu bawagire bantu batembeya soda. Simumanyi.
otyande enzo kubanga inawe yekutte bamuchafu kamba mbuzemu ekibuuzo abatembe ensenene mu Kampala tebaliyo bayagala okweyamba ensenene aziteekawa come again abatembe bensenene mu Kampala bayagala okweyamba ensenene aziteekawa era ziwumuza mu toilet mwagenza okweyamba oba ebigere waayo n'avaayo natandikira waakomye webale nnyo gwe nojja n'oluma mwabampuliza bameka kumu abagenda mu toilet ne munaaba engalo nga mumaze okweyamba how many bameka abagenda mu toilet oba ogenze short call or long call nonaaba mu ngalo ensenene baziteekawa bazumuza mu toilet amenvu abatunda bogoya ate yeraliikira bwazireka ebweru abayayi bajja kuzibba ensenene ze bazirye awumuza wali mu kabuyonjo n'akola emirimu gye kambuza ekibuuzo ekirala omuyembe bwe guva ku muyembe ogwo ne gugwa wansi ne gugwa ku mbawo yayonoonye tebagula ekyo nakasa n'ogulya oluma bulumi ekyo mwali badde bajooza kyesimanyi nakumanya gende nakasero katale kokka bw'okatunuulira gye tubaddeko I think bwe tuba tuwangadde up to next week remind me nkubuulire etiquette z'okunoonya omulimu. Well, let's do that next week. Nakyogera nako togenda ng'okusaba omulimu ng'oyambadde sapule sekapulaali tobyambala kubanga ogenda ku meetinga pano y'abagenda okuinterviewinga nga baatamu obukatoliki togenda ng'okusaba omulimu ng'oli musiraamu ng'oyambadde zihijabu ojja genda meeting pano y'abantu abaatamu abasiraamu okitegeera ndowooza kirala naliko mu Amerika eyo nga ndi mulwadde nali sikimanyi bwe natuuka mu ddwaliro bambuuza kika kya dokita kikyoyagala muddugavu muzungu mumpi muwanvu munene mutono yes kubanga nze nyina abantu nange abandabikira obubi nga it's a turn off kati nze nkola massage zengenda mu bakimanyi nyina abantu besagala kunkwatako nga it's a turn off kitegeera ndowooza tobakkiriza kukwata ontegera ndowooza psychologically nga simwagala dokita bangamba tubulye dokita muddugavu muzungu mutono munene muwanvu mumpi okitegeera bwekiri kati bino bwembyogera bagagashumba leero enjaga gyenywedde endala these are facts omanyi teri kintu kibinga kubeera a global citizen you know what a global citizen is osobola okwogera eby'e Kampala eby'e Nairobi eby'e Kigali eby'e London eby'e Germany eby'e New York kati bano bavireja kati atuuliza agamba gashumba ate alimbye n'akola ki n'ayitawo otegera era ngo alimbye nnyo bo bakubuuza bakimanyi nti waliwo abantu nga kati kankubuuze goli musajja abasajja bakuba n'abakazi siwe kiri tewali basajja bagala bakazi banene we bali nga ye agamba be bankolera mbwa bambala gomesi mbwa yambala gomesi tewali basajja nga bagala bakyala batono bayitirivu nga ye bakola ki be bamukolera by the way mwabawala bagala okukola obubina kamba buulire batya njoli nga yagala nga muntu abeerawo naga njagala kabeere oba bagenda mu fako ne bagula empeke ne bagula na buno buli artificial ne babwambala General Post Office mugira ba Kampala Road opposite General Post Office ekizibu bakita Kampala Boulevard kuliko jimu waggulu bali bakoze obubina bw'abawala ne bayitirira workout ze bakola zokka twenza butateekako kabina ate n'ekikkiriza waliwo n'abayimbi abatayina bubina kati dawa ayina obuki bakolera ate obwaba no buli organic tebakuba mpiso nabaddeyo mu jimu eyo nadde ngenze ku working out nga session eri wali ovaawo nga katandise okujja kakati bawo takukyawa mu lwakuba toyina kabina otegera genda Kampala Boulevard opposite General Post Office bakwatemu kubanga nyina abasajja bemanyi nga ye bwoba tokalina omukyala anyumirwa gomesi bebagamba yes omusajja alina taweri zisoba 20 awaka 20 nezo nane ziddugala bwe ziwerawo 5-6 zisookinge zigende mu washing machine ontegera ndowooza kati ng'ogamba bandoga simunya mujja wange simanya step mother wange no you are the problem oli ku TikTok all the time muli mitinga n'obudde bwe mumala ku masimu gano wiki ejanzi jukizanku agiri search ate empya ku masimu nze nafunako maid yakola ennaku 3 nga muyita TikTok nga buli lwenva waggulu musanga ali kuki TikTok you get it good nga tugera mu nsonga waliwo nayise wote dino bajogera ko nyaawo sijja jogera wano kubanga tebasasudde bali busega
bali banyo ku TikTok oku batulaba nnyo bagita best, let me even say it, best hotel Busega ina byemanyiddwako ennyo ku TikTok oku. Nayiseewo si saayingiddeyo kubanga bibamanyiko nze nedda nayiseewo buyise nesanga avubuka babiri bwe nabadde motoka ya Radio 4 branded ne bagamba wow, ne banyimiriza kukubaawo ne bagamba bagala programu Entugga ne Mwami Frank Shomba naga nti wembogerako obwogezi nti babadde bawuliriza nyo programu eno kibamala ne wesigenda kuziika basebo mwe bali kuwuliza Radio 4 programu Entugga bali ku best Samolaji Samolaji manyi jabe best hotel Busega aba best hotel mwe bale tuuliriza ne olitegeera kibaba manyiko oyinza obuta kikiboy bali abantu koleyo bwenzi kachestegera hotel yeriko obuzibu oba abagendayo abawuliza bakitegedde botunaga ne break nja kuyitiramu kati hotel iko buzibu ki hotel yesitula mwe twalayo yego amati ensi kyo jagala ko kyekuwa nenga sine kamaze ku nsonga eri buli lwobeera n'embwa otamwa abantu boba n'embwa abantu bakutama owuliranga bakutama sirabanga kintu kitonde ku nsi kuno kina loyalty ngambwa loyalty kiki mu Luganda kiki buulize si buulize loyalty si buulize oba genuine love ate nkyongeddeyo mujja tuyamba bategeera Oluganda ennyo kungu tos nze wakaba ngamba nti bantegerera like nga 10 minutes nti nzija embwa there is a way how they communicate embwa ate abaana abo bashire basooka ngo kingamba nga ndoza balimba there is a way yes communicating anti mukama wafa akola ki akomawo kati nabo bantu benyina wakaba nga afa tutegeera nti okola ki ojja kungu tewali nanyini mbwa adda waka embwa neetayimuka mu kifo mwe badde kujja wooli era boddanga waka embwa neetayimuka kujja wooli manya ndwadde ontegede loyalty tewali nanyini mbwa adda mu maka ge embwa nesajja ku motoka ye tewali nanyini mbwa ayingira mu motoka nga agenda kukola nesajja ku motoka okusiibula mbwa okiwulidde kati kangu akafembayo dadi waffe nga afa kansa nali nva mu kyaki gaba sister wange Veronica nga nkubira essimu nga akaba nentegeera nti nakoze eki afudde nensooka nyimirira ku stage emu ne composing nenvuga nengenda waka nemparking emmotoka nengenda mu living room embwa yajja nentuula mu magulu neremerawo embwa eyo bambi yafa bagiyitanga kinchi neninya amadala nengoberera embwa esobola okutegeera nti mukama waayo ayina ekizibu mbwa actually mu embwa esobola okutegeera mulabewo awaka unfortunately nga tena bwe esobola kukola ki communicating mwera bampuliriza mugule mubeereko n'embwa enjawulo wakati w'embwa n'omuntu embwa teyinza kuva mu mukama waayo naye omuntu kunguze 2024 yawedde abantu abayita mu ngalo zange mwana omwe yampeereza Christmas ate no saamuyamba nnyo kiri awo mwana oyo abaana bonna bamanyira Mukono University bamuyita Dennis you see you baana bali babiri they are both lawyers now bava kabaali eyo nembaagala fuka mikwano gyange omwana nga nkubira Misaga Shuma nzija Kampala akola mu embassy yaffe Kinshasa omwana nga noonya sijja genda mu kyalo nga sina bakulaba nga ninda wakapaka sawa 5 nga mpe ebirabo nga mpeeramu n'ebitenje ebi ebitenje bya mukadde okitegeera oyo yamenye rekodi naye enkofu emmese eziise mu ngalo zange teri yagana kumanya singa buli mmese eyise mu ngalo zange mbayite ki Kagame yabayise idiots Museveni abayita pigs omuntu akola ekintu kyekisiru tumuyite ki wadde kaswiti olya engate eno ogiraba kanjijjemu mugirage ku kamera engate eno ogiraba engate eno manye yagimpa omukyala bamuyita Sindi ye maama wa Desire Mirembe kandabe engate yino engato zino ze baalagira giraba yamalayo
design mirembe omuwala gwe twalwanira okufuna justice yajja wakana andetire eno ne tayi mbabalira ku ngalo kozi gutoli nnyo Christian mivule singa abaddewo nti Yesu be yawonya ebigenge bameka bakola ki abadda. You get it? So embwa tesobola ku betrayinga master waayo. Chovala ababeera n'embwa okimanyi kyo omuzungu abeera n'embwa Uganda ne bamuwa transfer wagende Cameroon n'agiteeka ku nnyonyi agitika n'agenda nayo n'akola Cameroon emyaka 4 ne bamusindika Angola n'agitika ku nnyonyi kuba bagitegeera nti eno esinga n'abantu. Omuntu omulala yampa ebirabo mumanyi muganga mujjukidde Dr. Muganga muganga oyo bamukuba jeke ojjukira bamuyiringisange ku kya ya Lumonde ejjukira sajja bwa vice chancellor sajja bwa musalakawo vice chancellor wa university bwambadde bya black bwali tibambadde uniform bwali buunyo olusulu wonna lukyali ne mu Victoria University ne bamuyiringisa ne tulwana president n'ayingiramu ne bamuta okitegera ndowooza era ne yampadde kuki ku sente sisente ebirabo otegera ndowooza abantu abayise mu ngalo zaffe sitwagala mutugulire ebizimbe just a little tujite tutya ebikolwa ebyekisa little acts of kindness. You get it? So fabadde n'embwa tuzimanyi embwa nkubulidde tonjagaza embwa kati ati tugana siba obusiramu bugana embwa wapusi nenga bazina abamu tebamanyi nekyembuuza gwe bintu by'obusiramu byonna bimalayo ebimu nabbi byagamba ebimu nekyo kive ngabo warabu bengenda mu mikwano gyange kata Abu Dhabi bazina wulu n'abanya omwenga boyogerako naye nga kikyamu ate nkusesa ki ensensi yasinze okuwuta omwenga zeza mid kale Radio 4 Radio 7 ne Radio ntwala wali ku graduation briefly just in a minute ongambye city satisabana bana. The reality is the real game starts olunaku lwo graduating tujaguliza wamu n'abaana bonna abagraduating ne twebaza n'abazadde mwenna abaweredde abaana si kyangu mu kaseera kano naye abaana mumanye kati the real world ekyanze gachumba mbirivinga omwana omulenzi bwa graduatinga ku Saturday tumwa week namba wakedda kafulume aveka ayingire ensi omwana ekagwe tukiza okubeera wakayi mwana omuwala forever paka lwali yagala ogenda ne bwatuukayo nembera negana akomewo mulekerawo kupampalinga abaki abaana abalenzi mubaleke bapampalinga mubaleke teri kungu kintu kinnuma nga muzadde kunkubira simu Mr. Gachumba omwana wange nyambo obereko ompressinga nuga fine gamba omwana ankubira simu oba oli awo mama nalemako agenda kukubira kakati oba oli awo omwana nakuba n'omugamba nja kulaba ku Thursday mama ayinza okukubira simu nga 3 omwana asimbudde kakati atuuse ku kizimbe wansi angambye ali kufula efembayo a university student you need to be guided. Nja kunyumiza omwana gonna wa internship wano again mama yenga bwokyogedde olinga yaliyo ye yankubira nga fine mwana najja ne mukwasa bana fana production ne bataniko muyigiriza along the way because nange mbabize saategira lwaki nti omwana abadde takyajja waito weeks nga bbiri ate mama yankubira munakyo ekyatuukawo ku mwana ngamba omwana tajja nti yaŋŋamba simanyi nga mugamba ankubire omwana nti nali awo nga simple wa production sikyamula next week njala tukole program specifically mu area eyo abaana tubalage the real world nti abakozesa tebakyetaaga madiguri goyina competence abaana batufikisingira amasimu gano nga gekyanze tebasomerangako mu ezo universities bali awo ku Rison Road. You get it? Never ina obukugu balina skills ezo beyigiriza nekyo lugezigezi okuba ne degree yo nga teyambye bulamu bwo teyina njawulo na mawulire makadde tegayina. But the question would be to blaming abaana oba amasomero bwe bayiseemu government amasomero gano ga preparing abaana baffe okubeera ba street hustlers. I would blame government. Why? Because yewa bicha amasomero bigayina okusomesa government ebisupervising obiraba yebawa curriculum bino bemina okusomesa bino nze nyine ekitongole kyekisijja kwogera babula kalisinga universities nga 10 wano tebawa abaana bawe emirimu kubanga buli gobawo mulimu it's a disaster.
very incompetent. It's a disaster. Waliwo yajjano nga ina degree ya mawulire naye nga n'okuteekako butesi laptop entasobola naye nga ina degree ya mawulire anoonya mulimu. Tolabye ba lawyer n'oga nti ono lawyer oba kiki. Walaba yali agezaako okujja alien skin mu kooti. Submission gye yakola mu luzungu gye n'omulamuzi n'agamba nti ono ate. I meet lawyer is every day nenkaba amaziga nengamba you mean this guy is an advocate. Omanyi osobola okubeera lawyer ate no be an advocate. No seka. Fa balunzi vet ne bakueleza vet ku farm nga mama we ente badde ezala nefa akana ne kalama nga tasobola na kayonsa. Vet nenga nambu ya good friend of mine yangama nti nakoze buli waita Mulago School of Medicine abula kaba maziga ebikolebwa hone Uganda osanga malina tasobola kuwuga alabanna osanga traffic police officer tamanyi kuvuga motoka nimbye banji sikina ndoze egwanga lyafa mwabana abasinga kyemutamanyi interview esinga ozikoyana kusimu nga tukimbanyi wali gwenkedde okuyomba naye ayogera nga ayina ebyuma mu kamwa Jesus. First of all, okubiranga omuntu nga takumanyi, introduce yourself. My name is so and so, nkolera wano obanva wano. Nsaba kwogera ne Mr. Gashumba. Naye ngamba oti ono Gashumba. Omutawona teguli ku baana. Guli kufa abazadde tubakuziza tutya n'amasomero bakola ki? Bayita. Okay. Ontegera ndo. Zero litachaleta mpapula mvudde mu university so and so. No. Competence. Teri kirala. Numbers. National Water tukyogera every day kyekimu ku bitongole ebitono mu Uganda ebi performing above 75. Ebagamba it's very clear Luana nyosa sula amazigo gabere ku zero balance. Ekyokubiri mbolaba nga waliwo pipe eyabise tegeeza the nearest National Water Office. Very simple. Kyembaagala ko nti balina monopoly gaba amazzi naye bavaluinga their clients. Zetiri wa National Water yali ambogoledde. Ate sina mukwano gwagwe nali mpulidde nga agamba nti aba National Water bankubidde simu nga baleekana. Ebitongole ebisinga ebya government singa byemulatinga ebitongole ebyo. Nze believing there are many whatever government parastatals mu Uganda solo performinga obulungi. Nekiva ku management or leadership. Kati no kiva ku Silver Mugisha MD wa National Water. Okay. Kubanga Mugisha nebo musanga nga munyumya. The level of respect jakuwa it's unbelievable. Okay. Niyo sanga omuntu alina akaduuka ku Luumu William akaina engoye mukaaga esaati 2 ne blouse 2 niyo yingira mu dduuka ogula ekintu ngali ku simu ye. Nga takufanako. Kitegera. So ayogera yemi mabwati. Bwa. Kati edduuka bali mulemerera nga agenda wa pastor musabire ekiro. Bintu biganje tebitambula. Night prayer. Nenge ekizibu yeye. Onalimba mumujjawe. Ko wife wange simanya nze olokuba ndi step daddy wange yanzala mukyala mulala omukyala wa wakaya ndiko no empisa zo empisa kye kizibu nze nkibagamba nnyo mu abaana abawala abagamba simanya step simanya mujja wange bikibyo gendo na abawaka va mu kinabiro wesimu ze tawere enjeru kubange ze tulekomending for international standards. Sigala ngabo wazali wange oli bukunya oyimire mu dressing mirror buze obuzo omuntu gwolaba mize ekyemibi gye nnyina omuntu yajja kugamba message eremu we tend to shift our individual behaviors and bad habits ku bantu abalala nenga gwoliko obuki gwe kizibu gwe wennyini oyina omusajja awaka buli kimu akigula awaka atuuka atya awaka nga mu fridge temuli kyakunywa honestly ate nga gwe omuwala gwe yawasa ogwo sina mulimo gwo your duty is to oversee ogamba maid ebintu ebirina okukola ki okolebwa kati omusajja nga avaawo ng'afuna ka baby akalala akayina apartment akamufaako ng'ogamba abasajja b'ennaku zino benzi because you don't look after him. Okay. Omusajja atuuka otya okunoonya socks ze mu wardrobe gwe omukazi okola ki wardrobe y'omusajja omukazi alina okumanya buli kintu bwekikola ki bwekiri alamusiza era kirungi nnyo okuwa abantu abakuba naye ekitiibwa sebo onogako ne Beni nga alina ekisonga
okusookera ddala bannaye abavubuka tusooka twerowoozemu kiki tusobola okukola okuba nga tuwangula. Bannaye empisa kintu kikulu nnyo. Tulekeerawo bannaye okulumbagana abantu abakulu ab'ebitiibwa nga tubavuma. Lowoozaamu wa gy'olaga. Omuntu oyo gw'ovuma tomanya nti oluusi yabadde agenda okukuyamba. Naye wanaafuna ekizibu ojja kakana takuyambi. Mutuufu twebeereremu ng'abavubuka tube n'empisa ate tukole. Tomanya tujja kutuuka tuwangule naffe tubeere bulungi. Abale njoso. Webale ndugu. Pono babi tumalize. Hello. Sebo obanyabo. Ku Radio 4 kwoli amanyago ne Josinzide. Oda Adamu Kungu. Sebo. Ogambo kya munywanyi. Ndi wano munange. Sebo webale kuweereza gwanga Uganda n'Obuganda. Sebo. Webale na kuleeta Generali Frank Gashumba. Sajja ayogera ebigambo n'owulya ddala nga kyekyo singa tulina Bagashumba nga 10. Eggwanga Uganda lyanditeeredde naye President Museveni abamafia bamwetooloola. Tata Jona nga bulijjo ndi mwogezi wa Honorable Minister Princess Pacis Namuganga Minister avunaanyizibwa ku mayumba. Ekisookera ddala nze ndi mwogezi wa President Museveni era jjajja tugatava ku maina ku ballot. Ensonga ya General Muhoozi era natunuulidde Parliament nennewunye kyovola mukama wange Minister Pacis Namuganga bamuyitamu obwo bukiiko teyasawana na kulinnyayo. Parliament yafa takyali minister leadership twalina abasajja bali bajja koboolanye bakaddaga ng'olaba bantu otunuulya sipiika yennyini aliko sanction ate mu obukiiko kiko buyita General Muhoozi era nze mpagira General Muhoozi oyinza kulinnya mu bukiiko kiko obwo. Parliament efu era President Museveni takyagirinamu na bwesiga abatunuulize bakola bye baagala. N'olwekyo bannayuganda nga mmaliriza mbakubiriza naddala abavubuka tugenda mu kulonda tulonde abantu ab'ensonga. Badde tunulira wanendo engere ekyabadde Dubai. Gandaba Bobi Wine aline kapere. Bebagamba bagenda kyusi gwanga lino. Dr. Besigye ali mukomera oli ali mbivulu. President Museveni fuge gwanga lino singa Katonda ayamba. Emyaka nga 10 maaso olifuge General Muhoozi afuge emyaka 5 mbasibo. Webale kugoberera abamu kubasinso baka briefly in a minute kubanga namwe. Thank you Adam for hosting my mentor Tom Wananda. Webale Radio 4 mwebali kuweereza ambassador wa Big Talent Pato tuliko ham tuwuliriza ne mkyala wange Esther. Hi Adam, thanks for the show. I am Isaac Bedwa Bujenje Masindi. Nice show. Hello Radio 4, we appreciate your views. Mr. Gashumba, good morning. Program yamwe it has hoped in uplifting and sensitizing the nation every Monday morning. Tell Gashumba that there are also police officers, CIDs, who can't extract statements from suspects. Webali kueleza Wilson Karegeya Kijunjuba Ngoma Kwende Wilson Kijunjuba Limasende Jambo Kungu, thanks for the program. This is Alinda Tiven getting you live from Masinde on Radio 7 Nabala Kade Echondoza Chikatusobosezo Nakulwale Shivan kakati waliwo ekibuuzo kino kibambuuza kikulu nnyo. Abanyanda bangi bakimbuuza. President talina programu yonna yakusinkana Banyarwanda ku Speak Hotel ku Lwomukaaga luno. There is no such a program. Bantu bankubira Gashumba batugambe tujje tusinkane president w'eggwanga this Saturday. There is no such a program, and take it from me. Tewali program yonna president wa ggwanga nti agenda kusinkana Abanyarwanda ku Speak Hotel. Abanyarwanda balinze kimu executive order ekiyago kya president ekigenda guidinga Ministry of Internal Affairs nira n'ebitongole ebirala okuhandolinga babaita the indigenous Banyarwanda. Made in Sereka bayita bakaswa. Abanyarwanda bakaki bakaswa banna Uganda. Era tewetaba mu invent yonna eno executive order egenda ku guidinga Ministry of Internal Affairs nenira bahandolinze batya Abanyarwanda bakaswa. Era nkiddamu president taina programu yonna ya kusinkana Banyarwanda ku Speak Hotel. Musibe bulungi mbagaza kye munjagaliza njagale nnyo Allah akuwa omukisa. Atanjagala Allah tuyamba akunkulira erinnyo lyo maaso limu buli wenkusanga nga nkutegeere. Tudde mu nga tuzema